Okay, kupalwa next twakuoli nkwaniriza nate amanya nze Medi nkomyewo nate era tubeeke ensonga entonotono ze tuba tutunulamu ko bigenda maaso mu ggwanga. Skini mmanyi is an upcoming artist. Okay. Era tumusima yebara okujja yebara okuraga ekisone kya China. Oyo mwana njagala musaba Skin amote amutuwe tukwate ku mwana oyo nga bw'akwata k'oli fresh kid. Yes, fresh kid. Fresh kid sobola okumuyambako omwana oyo asome. Twasalawo tubenga buli lunaku oba oli awo wabaawo ekiriwo tusobola okujja ne tukubuulira kyekiriwo era lwaki kiriwo ekiti, tulabe engeri gye tuba tutereezaamuko akatonotono ke tuba tusobodde okusinza ku ntegeera yaffe. Okay, olunaku olw'eggulo minisita yavuddeyo n'akoowoola Skin atwaleyo Champion Ogudo. Abantu abasinga twavuddeyo ne twogera minisita genda ku street oyamba abaana ba ku street ebintu ebityo. Well, sigenda kutunulira nnyo side ya minisita kubanga minisita ekyo kye yabadde alina okwogera ng'atunuziddwa mu kamera era ng'abuuziddwa ku nsonga ya Champion Ogudo. Kino era nsigala nkirekera bannamawulire abali mu kugezaako okulwanisa Skin. Ffenna tukimanyi bulungi Sanyuka TV ne Skin tebali makambugu. Si bataka abaagalana kuba bagamba bataka abaagalana be bali makambugu, so bo tebali makambugu. Okay, omwami Makona yoyo ya replacinga Kawalya Isaac Case ku Sanyuka TV, I think ne ku Uncut ku NBS yakutte kamera ze na kola appointment na meeting a Minister Peace Mutuzo mu byonna okusinzira ku video nze nga we nagirabye nagitulinde nengistudyinga. Minisita yatandise agamba Skin mumanyi, is an upcoming artist n'ebirala ebigenderako. So nga kitegeeza Makona yabuuzizza minisita anti Skin omumanyi. So era naddamu n'agamba minisita nti omwana oyo nga owulidde ka video ako nti omwana oyo badde njagala bamutuleetere. Meaning Makona wakutte ekkubo n'osaba appointment n'ogifuna n'olaba minisita nti ng'ogeze kulopa Skin nti abeera n'omwana Champion Ogudo nti era tamuweerera amutambuza ekiro byonna bye wayogedde babikaatinzeemu okusinziira ku video era tulaba bigambo bya minisita byokka. So nkubiriza abannamawulire tukole omulimu gwaffe bambi. Simanyi lwaki tulemedde nnyo ku simanyi, naye nze mu ndowooza yange ng'omuvubuka sisobola kumala maanyi gange kulwana na muvuka munnange gwe mmanyi tulina future almost yefaanagana nti mu myaka 5 maaso lero ayinza kuba si kyali wange nkyajja kuba kyali wange nti lero tuyinza oba tetukola naye nkya tusobola okukola ffenna. Actually tekikwetagisa kubeera kyali wali Skin kumufunamu kubanga nze ng'omuntu kamwakoogera nina ne business gye naakamutwalira nga si mukwano gwange si ki kyokka nenfunako naye naafunamu. Makona kwata ekkubo ogende ku switi nga komenti z'abantu ezisinga ozoziraba ku video yeeyo. Kwata ekkubo ogende ku street olabe abaana bali ku street obakoleko interviews oba ogende wama minisita bonna b'oba oyagadde okugendamu oloope ng'oloopa ng'obaloopera abaana abali ku street babeeko ne kye babakolera. Kati tutunulira video y'omwana ono. Muwayiriza nnyo Katonda kuba ne wenagaba teyantaasa kuba nawe nagambira manange yaliyo waki teyanjijukira n'agamba nti omwana ono akaaba naye mu nsi si gwe wekka afiiriddwa si kufiirwa waki ffe tukaaba ozeeyo kusala nsawo nakufera bantu nakubafera ojja bafera. Kati omwana atuuse okukyawa Katonda otuuka ku sseeryo nnyo okusinga Champion Ogudo nga we tumulaba wano. So badde njagala tubeere bantu bakulu tukole omulimu gwaffe tuleme tambulira mu bigere byabo oba abo abaakola abazze nga balwana mu media nga balwana mu ngeri eyo. Badde njagala oba mbadde nsaba
tugezeeko okuzimba eggwanga lyaffe. Bwe tuba tuzimba oyinza obeerawo nga otunuulidde bali abali waggulu wabula gweno ku ground gwe mulimu gw'okola gw'olina okukola. Ofunye chance olabye minisita Peace Mutuuzo omutwalidde ensonga eyo ya Champion Ogudo na Alien Skin mbu Alien Gola Champion Ogudo asula njala. Oyina obukakafu nti tasoma. Kale wandisoose woba ofaayo nnyo ku Champion Ogudo oyinza okuba olifaaniwe wandisoose kunoonya abazadde be kubanga weekawempe. Genda ekawempe onoonye bazadde bo owulire bo bamativu n'ensonga ezo. Olyoke okole ki? Olyoke ozongereyo mu bakulu. So nsigadde nze Medi eno Pal 1 Extra. Tubakubiriza okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eyitibwa Pal 1 Extra. Following a page yaffe Pal 1 Extra oba osobola otureachingako ku TikTok Pal 1 Extra. Still ne ku WhatsApp kwa ye namba gyolaba wansi 0742392365. Gwayagala okulanga naffe nawe tukwandiza.